Banange omwami Bobi Wine atabukidde ku lumbe lwa Kato lubwama, atabukidde abayimbi abalya mukitegeera naye nga tulina omanya mukwano. Welcome you to my channel. This is Patricia's latest. Era n'omuntu ayina yakajoininga okola kyamaanyi, just make sure that you don't forget to subscribinga atela olikinga saagala olyazamanyi dia kakati njagala mbere nga temukulekera kuba speech eno mpanvu ate njagala ojuye lwansonga buli kigambo kyayogera kirina point. Njagala nnyo olunaku lwa leero bino ebigambo byammwe ba artist. Buli minnabitone ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe. Ate abangi bwe njogera nammwe kubanga bakibateekamu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliriza Bobi Wine n'abayimbi abasinga muti okunsemberera tebandaba ne Bobi Wine. Naye njagala olunaku lwa leero mmwe ba artist bannange nga tusibula Kato lubwama. Muwulira? Temunsudira musirike busirikisi muwulirize. Ba artist olunaku lwa leero nga tusibula Kato lubwama nsaba kye tuba tujja wano ekyomuwendo tuyige. Let us learn. Kyannaku nnyo nti batukuumye nga batusibya akatambala mu maaso. Naye njagala okubulira bw'ojjako akatambala ako mu maaso ojja kulaba ebintu by'otolowoozangako. So mmwe ba artists nsaba mumanye, don't walk in darkness. Learn. Kiki njagala muyige? Njagala muyige omugaso gwammwe, njagala muyige amaanyi gammwe, njagala muyige ekyobugagga Katonda kye yabateeka mu ngalo. Mmwe ba artist temwetaaga zi hand out. No. Fabamu ba artist bwe twabuuka ne tumanya nti bino byonna industry n'okukyuka yeetaaga kye bayita political will. Singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna, beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa art bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bweba teyagala obulamu bwamwe bukyuke, amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Lwaki njogera bwe nti? Lwaki njogera bwe nti? Nze bwe nabuuka kyekyantwala mu bukulembeze mwe ba artist mumanyi saali yala. Right? Mina yala man. No star. Naye twayagala kyetulabye tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala. Ensonga lwaki twagenda mu bukulembeze kubanga tewali kyosobola kukyusa okujjako ng'obukulembeze busazeewo. Tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics. Politics kyeki? Politics y'embeera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. Nze olunaku lwa leero ndi artist, mwena mukimanyi, ate ndi artist mulungi. Naye sisobola ku practicinga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba mwenna ne musirika. Ochegera? That is what politics does. That is what politics does. Olunaku olumu nali wa Pademan nga mukyalidde nensanga artist ng'ava Eritrea. Mbanzize nangamba ati aze ku recordinga Uganda kwata sola ku recordinga waabwe nemuga enange zize ku mixinga kayimba kange nagamba have you already given your script to the minister? Nambuza nti byoyimba minister yabikiriza kubanga Eritrea basirika mpola ne batekinga step emu after another paka bafuka ba slave. Era namwe mujjukira bulungi nnyo nti bali balesa amateeka nti okuyimba oluyimba obukola omuzannyo minisita alina okukkiriza. Tembijjukira? Bwe namanya nti ba artist beetaaga something done. Yes, mwana ondo okuba president bwe saalayira naye ne mubalondera shadow minister wa arts and culture ye Dr. Hilderman. Ng'omulimu gwe gugamba ki? Njagala muve wano nga mutegedde bwe musobola okukyusa obulamu bwammwe. Ekikyusa ebintu bakiyita policy. Police yenkola obeteeka nti Uganda bakola bwe bati. Police ya wano okujjako ng'ekyuse nefe balinga ba artist. Era omulimu gwe nalagira Dr. Hilderman gwasookako kye twali tukabira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006. Naye etteeka eryo nga teriyamba bazanyi b'akatemba, teriyamba bayimbi, liyamba just bawandiisi ba bitabo n'abasizi ba bifaananyi. Dr. Hilderman ne mugamba genda osinkane ba artists bonna mu drafting kye mwagala kibeere mu Uganda mu tteeka eryo. Bannange tulina abayivu bangi nnyo benja bugolo basaba muwulirize. Tulina muganda wange oyo John Segawa gwe artist atayagala kumpuliriza. Wuliriza John Segawa abimanyi.
artist nga muzeeyi wange muzeeyi Ashraf Semogereri gwataka akumpuliza muwulizo basoma articles among you mwina Silver Kyagulanyi mwina mugana ngono bujingo oyo buju twasoma naye Makerere. So Silver Kyagulanyi kubanga he's an artist ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye lawyer mu Uganda muno monna asinga ku understandinga copyright. Ne tusaba Silver Kyagulanyi a benchmarking oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria. N'akwata majjamu eriyambye aba Nigeria okugaggawala n'alissa mu tteeka Hildaman lyabaga. Naye nga bamanyi gavumenti ya Museveni teyagala mugaggawale. Era gavumenti yayanguwa mangu njagala mumpulirize mwe ba artist. Gavumenti yayanguwa mangu negenda nerumba Hildaman ne mugamba kateteka tulitambuze ffenna ne Law Reform Commission. Law Reform Commission chechi tongole cha gavumenti ekiyamba okutereza mu mateeka. Paka olunaku lwaleero kubanga baali baagala dikozesa bazanyira ku mitwe ate namwe mwana bababuzabuza mangu. So abantu Hildaman be yafuna nabo leave mu parliament ogenda okubaga amateeka agaabwe gayisibwa dda. Gavumenti ya Museveni yali very quick okuyisa etteeka lya Honorable Nsereko erya computer misuse. Naye tebannaba kuyisa etteeka lya Hildaman lyeyaleeta. Njagala obbasa bamwe ba artist kuba mbagambe njagala tuve wano nga negye mulaga mulabayo. Muli enenya mweka temujja kugamba nti tekwabalaga kituufu. Musobola okukwatagana mwenna ne muleeta buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kyekiyinza omuyamba. Ne mubisa mu tteeka lino. Gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Okay, nange linnyamba kubanga nange ndi artist. Naye erijjo bayamba. Ekibayamba si bwe buhandawutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, ebyo byakubadongowaza my friend. Kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo. Ne artist yali Karamoja nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye. Ne artist yali Embarara nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye. Temuyina kubeera ku mmase ya muntu yenna. Etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira, oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala. Naye nga bwe mbagambye nti eno gavumenti teyina interest ya kubalaba nga mugaggawadde. Kuba bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira muhoozi. Bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira Museveni. Artist mu understanding, open your mind. Muli bagezi nnyo njagala mu understanding. Bayimbi bannange tebabalimba bino babalimba ne bakuwa omusirikale otambula mu kkubo akutte emmundu ebyo bakusudiya busudiya. Ba artist njagala obbabuulira muli b'amaanyi nnyo. Ensonga lwaki kati babatwalanga ekikulu, ensonga lwaki babatwalanga ekikulu kubanga omu ku mmwe yavaayo n'agenda n'awangula Museveni yenze pulezidenti wa Uganda owaddala. So mwe ba artist buli woobanga wenyooma lowooza ku Kyagulanyi. Buli woobanga obuusabuusa oba osaanidde lowooza ku Kyagulanyi. Ate nga nange ninga mmwe. So mwekiririzeemu temukkiriza kukozesebwa kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi bakakanya gwe my friend. Mwe ba artist eno ekyansi yammwe kati mwe mukitwale nti temuli bakyali bange. In fact temunneefasa na kunneefasa. Wabula gavumenti mugigambe. No, listen, attend very serious. Mwe ba artist musooke muyimirirenga mmwe mugambe gavumenti kino kye twagala ne kino. Muyina omukisa okutabanga wate nga temugenda kuddamu gufuna. Ono musajja simanyi gye bali batunudde ne bakuwa leave of parliament. Kaakati muyina opportunity. Buli kye mwetaaga kibali mu ngalo 5 wezi. Bwe musisinkana temusinkana kugabana ssente za muwa musolo. Temwetaaga nabbanja, temwetaaga jimuwezi, mwetaaga mitwe gyammwe, mwetaaga bannammwe, muwuliziganye mukole enjawulo. Nga mmaliriza muganda wange kubanga enjuba egwa, maama ne bato bange ne famire yonna mukkirize okusaasira kwaffe. Kato twamufiiriddwa naye ligase egyagenda maaso. Ba artist mwena mubeere kwalaali, mwebereremu. But most importantly, mwetegerere tewali agenda bategerera. You are your own future. Nobody is coming to save you but yourself. Kino kye kiseera
mupushinge lino etteeka lya Hilda njagala lyeriba libayamba okumanya oba eno gavumenti ebafaako oba tebafaako. Temwetaaga biliyoni za muwa musolo bantu bakyayira bwerere. Mukwatagane mugende mu paliamenti. NRM yesinga ba MP abangi. Bwe banayise etteeka eryo nga bwe mwagala nga mumanya Museveni abwagala. Naye bwe bataliise nga bwe mwagala mulimbuulira. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi. Behavior mukwano naye just make sure that you don't forget to subscribe, making sure nti olikinga atela n'okusharinga tapping a notification bell ransonga ojja kuba notified nti nina akapya kentaddeyo. This is Patricia's latest. Thank you so much for watching. Bye bye.